banange lindako njogedde ku speaker wennaka woli mukwano gwaffe ate ye yatuwadde bubaka buno bwomanyi obwoluseke nagamba Tashi mwebale kumbe mukwano kirabika abaspika b'eggwanga batudde ku gundi abakulira omubedde Teba Among Anita. Wow, mami yatudde n'atuteeseza n'agamba bano abaana basaana kuwaayo birabo era we twogera mu studio ngenzo kyuka ngera tulinawo ne keke va mu parliament n'agamba mwebale banange ndi musanyufu kati katuwewaane baana mwe katukole ebirungi ejera twabaddawo ne Honorable Franka era ne nagamba Franka Serubiri omumanyi nagamba era ddala abaana bakawunyemu era ddala mukola asiimwe mwebale era ne tusanyuka tutina abamawulire tetwerabira bawaana tebinumye nga amawulire tetubeebalizza nabo bagambye nabo beebale naye olwaleero naffe tubaliddemu akendo eyaffe evudde mu parliament ya Uganda ng'era egamba Kawunyemu mwebale tugenda gibalaga bayinza ogamba tuli mu kavuyo balava cake evudde wali ewa madam Speaker w'eggwanga era nga tuli basanyufu nnyo. We really do appreciate. Tulina muganda waffe Gabi Ntate has the biggest song, has the biggest trending song now in town. Ate nga lwa gospel bali bagamba gospel simanyi biki. Yes, certainly. So yeah, she yali akola bino bye tukola mwana tu, but God favored her in that sense. Na papa said. Nala bange yali direction and she has lived to the expectation of God. N'abantu okusookera. Kiraga nti abaana abakola shows zino ezaffe. Tuliko moyo wa Katonda katulabe Gabi Ntate Viola omimbi alina ekolu yimba mu ggwanga mujjubiso bannange era singa byabiwawatiro biba byamezedda ng'owulira otya okukucha ku luno olimba kubanga oza okuba ennyimba of course nga zi breaking through naye luno lwe lwatususeeko nyimba zibaddewo naye tubaza Mukama Katonda kuba yakola ebyo fe abantu kitono nnyo kye tusobola okuteekamu naye Mukama mwesigwa bino byonna ali eyo nga takikiriza nti amanyi batera nnyo gamba tuba tutaddemu ssente tuba tupromotinze nnyo. It's not true. Stand with my truth era nkyogeredde interviews eziwera. It's not that. It is that God is good. naye ng'ani yawandika luno oluyimba ne yaluteekamu buli kisoko ekirimu nze naluwandiika ng'abasingira bwe bamanyi nti neewandiikira music wange nze nawandiikira Cheza for Yesu kale mukuluŋŋamizibwa kw'omwoyo mutukuvu because bw'aba tali mabega wange sikiwa nti nsobola okufulumya ekintu abantu ne bakisiima nekiba nti kye kirina okukola because olaba Cheza luyimba lwa abantu basobola okweyagala yet again wogenda comments zonna buli omu are glorifying the name of Jesus, so nomanya nti it did what it had to do. People are glorifying Jesus, so Jesus talina gy'alaga wadde sitaani alina engeri gy'abadde yenna kale sina gy'abadde gy'ali mu kwetala yefula useful and relevant. Yet again Jesus will not be shut down because that is the way, the truth and life. Naye naluwandiika mu kuluŋŋamizibwa kwa Mukama Yesu. Josh Wanda ye producer walwo nga bulijjo Josh Wanda nkutumiddeko nnyo. I love you very, very much. Neyanziza nnyo byonkolera kuba tutuula ne tufumba ne Josh aba wano Josh kola bwoti wano Gabi wano kola bwoti uddemmwe abasiime b'eggwanga leero munaalya ku mmere munnange baatudde mu parliament ne bagamba BBS I know received with gratitude era nga abakozi bannaffe tubakiikiridde agambye ayagala nnyo BBS n'abakozi baayo era olaba asindikidde ffe mu programu eyaffe kitegeeza atulaba nnyo kuliko ekigambo office of the speaker kati bannange simanyi bakubye akafaananyi Julian yamanyo mwana gwe wasomalaga akagambo dear office of the speaker of parliament of Uganda nze gwe mulaba ngenda fa kushonga akazungu kakyuseemu ngo wanga oli musanyufu so munange batusiimye. Thank you BBS era nga agambye mu program Kawunyemu mwe babisookera okubanga babikuwaata kino kimuli sigenda kita paka wemmala show singa bakingabira etara akingabire ate kujiddeko ne ssente bino bijirangako amabaasa mukwano ebaasa Justin Giterese. Thank you so much Speaker. We are grateful and the entire Parliament of Uganda. Thank you so much for taking time and watching BBS on the TV and the programs. Ate nga nalongo tumwagaliza kisinga. Yes. Mukama Katonda amwongere abalongo abalala as long as abagala. Ate atololeko ne Tashi afuneko. Nange nfuna abalongo. Amina. Mukama yebalinga balenzi babiri. Kale, let's get into another story guys. First and foremost tulina